Mugamba mutabagalwa abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi baddi abange abalungi mwe bali kwekuumirako. Olunaku olwaleero ngenda kubawaayo akabonero kamu bwe kati k'osobola okulabira omukyala nti akwagala kiralu, nti yakusiriwala yakutegeera era akwagala, ate nga naawe kennyini ssaawa zino singa oli mu relationship gw'omukyala n'okola ebintu bino oba n'okola ekintu kino, omwami we ogenda kuba omwina mu ttaano. Ebiseera ebisinga relationship bw'etandika okutagala mutandika kunoonya ddagala. Olaba eba tennaba na kutagala ng'omuntu yakwanye n'ogira ogasinga njala ompe akalagala omusajja kasobola okumbeereramu eddagala gye liri. Sijja kubalimba. Naye omuntu yenna yeesigama ku ddagala okunyweza obufumbo togenda kumalako kubanga olina okulikola buli lunaku. Kyokka weerwazi oba weesigamye ku bikolwa byo, omuntu ono togenda kumukyusa. Agenda kusigala nga akuloboozaako kubanga ebintu ebyo ogenda kusigala ng'obikola nga totaddeemu ssente, nga tofuuye mmindi, nga tolina ky'okoze kiri awo. Kirinza kumalako mirembe nti andi kati takyagira jjajja n'afuuka jjajja. Namba emu oba ekisookera ddala, bw'oba oli mu relationship n'omukyala ng'omukyala oyo waaba alina kyagenda okukola akutegeezaako nga tomusabye, tomubuuzizza, tobeeraawo n'omukubira simu n'omubuuza oliwa, akimanyi akeera ku makya n'agenda ku mulimu n'akomawo waka rutine bw'ebeera. Bw'aba ava ku mulimu n'akubirako n'agamba honey nkomawo saamu ngenda we've closed for work, I'm heading home right now. Communicating without you asking or questioning takuleetera suspense mu mutima gwo, takuleetera kweraliikirira. Ekyo kye kintu ekigenda okunyweza omusajja okuba kigenda kumuwa peace of mind. Kino tekitegeeza nti nno nti oli kukwata ddembe ly'oliwa omusajja, but oli kugezaako kubeera transparent mu relationship. And buli bw'obeera transparent mu relationship oba mu bufumbo ogenda ku building a strong trust between both of you. Omusajja w'amanyi nti kati ali wano akomawo sawa bweziti like tolinga nakyetwala nti ngenda bugenzi. Sagamba ensenga biki mukwano kwata, it doesn't hurt, tekina ekyo kikujjako ate omuntu yenna nga yakuzibwa. This is basic knowledge, basic knowledge oba basic whatever bye batusomesa bazita bata discipline bye batusomesa ewaka. Nze waka gye nakulira nkimanyi nti ne bwe mba sirina mwami wange naye nga nina omuntu gwe mbeera naye nga sharinga naye room oba nga sharinga naye wensula, kya buvunaanyizibwa omugamba nti waka siriiwo ntambuddemu. I'm not telling you ask, sigambe nti no honey ngendeko mu kibuga ngendeko ku dduuka. I'm saying nti bbaawo omutegeeze ng'ovaawo ewaka. Honey oba Samu oba Johnny oba Maka ewaka siriiwo nvuddewokko, ngenzako mu kibuga nabye ngenza okugula ninza okulwayokko, oba naye mba sigenda kulwayo kale oba ninza okuba nga naakavaawo nga mbadde nkimanyi gye ngenda sigenda kulwawo, ngenda kumalayo eddakiika nga 10 nkomewo, naye mbadde naakasimbula ekigere bwe papa nojja. Kati bwe togenda kumanya nti naakavaawo ogenda gamba ekitegeeza nange bwe ngenda nga naye agenda, bwe nvaawo nga naye avaawo. Kumbe mukazi wattu obadda wooli naye obadde waakavaawo ng'ate okimanyi nti ngenda wali ngenda kumalayo eddakiika 5 oba 2 nkomawo. Omusajja kigenda kumuleetera okutandika okudawutinga n'okutandika okwebuuza oba ddala byalobooza byoli. Naye singa mba nakuta akasimu nga nvaawo ne mugamba naakave nvuddewo waka siriiwo, ne bw'aba alina ekisumuluzo kye ne bw'aba mbu sitakwetaaga kubeerawo nti muggulya whatever bati nvuddewo waka siriiwo ntambuddemu, nina mukwano gwange azze n'andabako ngenze naye wali oba wherever n'omubuuja gy'olaze. Nina omukwano gwange ankubiddeko ngambye tusinkane ampeemu kacaayi, ngenze kumulaba, ngenze kulaba gundi, ng'omutegeeza gy'olaga instead of okukukuta obukukusi n'atandika okuteebereza n'atandika okuassuminga ebintu ebitaliiwo, kubanga ate bino byateebereza byassuminga bigenda kwonoona relationship yammwe, bigenda kwonoona obufumbo bwo wakati wo naye. Whereas singa mbadde nsazeewo ne ngamba nti nze ka relationship kange n'omwami wange sigenda kubeera nga nkatambuza bwentyo oba sigenda kubanga nyonoona obufumbo bwange, kangezeeko okubeera omuntu ali understanding, omuntu omukkakkamu, omuntu ategeera omusajja we, instead of okugamba nti neetwala wabula nsobola omutegeeza n'amanya wendi n'ateraliikirira n'atapanikinga n'abeera mukkakkamu ng'akimanyi nti mukyala wange gy'ali oba omwami wange ali wano, mukyala wange ali wano oba ali wali oba ali ne gundi.
naye mutambula butambuzi n'ova ewaka n'ogenda n'okola ebintu talk about communicating omutegeeza woli n'ebyogenda okukola mu bulamu bwo. Niyinza okuba nina akataka kengenda okugula nze kambabuyira ebintu ebimu ku bimenya relationships zammwe oba obufumbo bwammwe is when someone learns about things byabadde alina okutegeera nga gwabimugambye n'abiwulira mu mikwano gyo n'abiwulira mu bantu abatali ye. Kugamba bw'oba olina amaanyi agasobola okubigamba mikwano gyo nze n'obinkweka, it means I'm not as close as I think I am to you. Mbadde manyi munnange nze ndi wa muwendo gy'oli, mbadde manyi ndi wa mugaso nnyo, kumbe siina makulu bulijjo. Bw'oba ebintu ng'ebyo osobola okubigamba mikwano gyo n'ogigamba nina akataka ke nnalabye ke ngenda okugula. I'm not asking you to like bring me there, but ngamba nina akataka ke ndi okusasula. Nange sijja nakuteeka ku pressure ya ssente kubanga ngenda kumanya omwami wange alina ebimuwuuba, manya omukyala wange alina ebimuwuuba, alina by'atambuza. Naye abantu abasinga oba abakyala abasinga mulowooza nti omusajja bw'ategeera nti oba nti olina ssente oba ogenda kugula ki kyatandika okuwulira ng'ali inferior. If you find yourself in such a situation nti gwe omwami wo alina embeera bw'etyo, it is okay and it is understandable. Waliwo abasajja nga tebaagala bakazi bayitako. Bw'oba okiraba nkijjako ono n'obufumbo bwo okumutegeezaako enkulaakulana yo, kitegeeza omwami wo takwagala. That is the fact. Omusajja alina akwagala tasobola kutandika kubeera mu competition na mukazi we. Omusajja alina akwagala tasobola kutandika kuwulira bubi because you are winning. Instead agenda kuwulira bulungi, agenda kusanyuka kubanga akimanyi by'ofuna nawe banga ye tagenda bbiri tagenda bifunako by'abaana be, by'abaana bammwe, bibyo. Bw'obanga oyina togenda mubeerako nti ate njagala ez'enviiri, njagala ez'enjala, njagala ezaki because you earn some money oba oli like weezimba. You are not focusing solely on him for everything. Bino byagaza abakazi. Bw'onogamba nti mbadde n'omusajja oyo okumala ebbanga bweriti nga tankiinanga nako nti tugenda nnyanjule. Naye bannange senga omwami oyo kyakoze kibi nnyo nti yakoze eki. Yafunye omukazi omulala kyokka teyakomye ku kumufuna ne bagenda mu relationship. Omukazi oyo kati ali lubuto oba omukazi oyo kati ali bwati yamwanjudde naye ze maze naye ebbanga bweriti nga tanyanjulanga. You do not give him that assurance into your independent. You do not allow him to understand you nga bw'alina okutegeera. You make him like buli sawa ng'omutima gumweraliikirira. Bakiyita batya okweraliikirira nga gumweraliikirira kweraliikirirako kubanga tamanyi what is going on with you. Oliwa okola ki tamanyi. But be transparent. Gezaako okumulaga nti siina kyenkukuta nakyo. This is me and I want you to know that this is me. Hani kino kyendi okukola, hani ndi wano eno, hani I will be back in 2 hours, hani ngenda kulwayo. Naye osanga n'abantu ng'ogenda kubeera nga gy'olaga ogenda ssulayo, but you don't communicate. Omusajja n'atula n'akulinda, n'akuba amasimu tokwata, nga mu butuufu toli mu bya kisiru. Toli mu bya bwenzi, toli mu bibi byonna, but because you are not communicating to them, they don't know what is going on in your life. They don't literally know. Anyways, ze nesigala nga nze Senga Faith 256. Omusajja wo muwe emirembe, omusajja wo communicating naye ajja kwagala, ajja kutegeera, ajja kuvaluinga. Mubeera bulungi abankumira takumira mpira temalabira subscribing liking no commenting abana tulina channel endala eyitibwa Story Hub Uganda to sharing your stories. Oba ina story yo joyagala sharing naffe osobola gye recording era osobola kyonna osobola okugireeta n'oginyumiza osobola okugindicoding era osobola okuntyping era n'engisoma kyonna kikiri jangu ku 0785402860 07954288 bw'oba olina ekibuuzo ky'oyagala okwebuuza nga kikwatagana ku nsonga za bufumbo, nsonga za kisenge, anything nga kikwatagana ku relationship oba nga kikwatagana ku mukwano jangu ku 07854288 nja kubeera nkulinze era nja kuba nkwanukula bambi si yakubwako yesimu tokuba nkwegayiridde tugikubako inbox just naye tokuba. Mubeere bulungi abankuumire. Yeah.